muyikandusu kati no wagudde kunze gwe ogenda omanyira abantu gwe manyira otisatisani nze goiza okungamba gwe mbukikole kiddemu olabe nakikoze nga sinalabawo kyokola Kaye nga sinalaba gwali ekazo ali mu kasingo lumu ekazo nga sinalabawo kyokola talina kyoli olimbwa olimbizi gwoli mazigambizi Kaye talina kyosobola nakunkola gwe toddangamu okuntiisatiisa gwe tokiddangamu ebyogenda gwe ng'omanyira abantu gwe muyikandusu olinga ali mu kibada twagobalwa tukuba kaboole ogenda otukuba kaboole paka bwe twakola ki muyikandusu bwe twagoba emmotoka yange yakuluma nnyoko ye yagigula okuva enagula emmotoka muyikandusu totereeranga muyikandusu nga tonnankwata nzijaako obwambega Kaye woba asalawo okubega NUP nze tonteeka mu bwambega bwo sete tuzikimayo ffenna Kaye okola bwambega mbusimanya nyenda kunyiga amapeesa nga tonnaganyiga gwe toyina kyoli gwe Wisdom olimbwa oli biseseme gwe nga nakikoze kati nga nabyogedde otyo nga sina kye nabadde nga sina ngambayo nkole n'ekirala muyikandusu kanyo Wisdom nga toyina kye wankoze nkiddemu nkyogere wagenda eyuke n'oyagala okukwata omwana wano wakuba omuwala n'omugjamu olubuto muyikandusu ogenda ogamba abantu nga we nasula ewuwo muyikandusu oli musiyazi wali ayakukuba lugalo munyo ne Franka atambi gwosuza basajja bokka goni namusuza goni osuza basajja muyikandusu nzijaako obusiru bwo oli myaka ana toyina kyoyina Kaye emyaka gikuyitako okitegera emyaka gikuyitako Wisdom mazzi myaka ago toyina kyoyina oli kazo mu kasingo lumu weebasi okola gwa kuzanya mupiira na kulya bya nnyanja oyina ttaka liriwa wakubidde kasiko ale kasiko njagala kutwale ku nyumba yange toyina nyumba leeta ebyapa nkola mu ministry leeta plot number ne block number Kaye toyina ttaka lyoyina stop fooling yourself lekera okumanyira abantu gwe ka Wisdom oyina ndawe ya satu ngoyina ttaka liriwa gwe osula kazo musingo lumu toyina mulimo twajjangewo ekitanda kyoyina si kyeky'amasomero wakibaka ku kazo primary school ovuga aliya ya $8,000,000 mu babbuloga bonna Kaye gwasinga emmotoka embi toyina sente olero zunga ku buprogulamu ku butokosho weewaayira nze nina abakulu bo baliwa bagambe bajje bankwate njagala kanyo Wisdom oba oli musajja lagira abakulu be waŋŋambye bajje bankwate wendi n'olwaleero sikoze nkulinze mbwaggwe agamalala eyo stage gye weeteeka muggwe Kaye toyina kyoli owunya kaboole oyina ndawe ya satu ogenda Bulaaya osabiriza buli wakagenda Bulaaya Wisdom nga siraba yakwaniriza ku airport odda na power bank muntu kyagende Bulaaya nadda ne power bank Wisdom mazzi ngodda na power bank ani akwaniriza ku airport ng'ogenze kisula busoze mu ntebe z'abantu wali apasitizeko ku hoteri wali agezeko Bulaaya Kaye n'osula mu hoteri siza akubira abantu bakuyambe gwe obunaku obukujjudde
Sente zoli nyamwe ennyonyi ng'osabiriza. Lwaki tozizimba mu ennyumba n'ova mu muzigo? Wano ogende Bulaaya nandaweya nerema okugula ggwe. Okyambala ndaweya zine zirimu ebikuubo. Wazaala abaana bana bakulema okulabirira. Oli wano omanyira bantu. Kaye mukazi waliwa. Bonna tebanobye. Wisdom Mazi. Wakati be Mirundi emeka mbakazi bo. Nekwata sente zange nendabirira ebyana byo. Gwe Wisdom Mazi oli munaku. Wakuba omuwala n'omugyamu olubuto. Fayiro ye kyaliyo ku polisi. Wali mubulizi wanjiri. Wakulya wali kawaala. Watadda nnyoko mbu maama wo yafa. Maama wo yafaawa. Taliyo. Kitaawo taliwo gwe Wisdom Mazi. Kigenda kyesiba ku bantu. Gwe wali nyeetokota gwe. Ojja kulya gwe wempunya gwe. Ojja gawulira gwe. Tekiina mulimu kigenda kimanyira abantu. Wano avuma balamu oli ku leediyo yo. Oyina ki gwe Wisdom Mazi gwe? Oyina ki? Kiki ky'oyina? Weesiba ku famire z'abantu wano. Gonde mumanyi, kaye toyina mulimu. Emyaka gikulekako, you are 40 plus. Oyingidde emyaka 4. Ovuga kyali yekikadde. UAP. Osula kazo kasaawe. Fenna twali tuzeeke ewuwo. Ekitanda ky'oyina kya byuma. Bana b'amasomero bye basulako. Oyina contract gwe ne TV. Kigenda kyasaamidde kiringa ekibada. Gwe twako wagwe kaye gwe kutuunyiriza kaboole gwe. Kuluno walinye y'amagye. Otiisa ni gwembwa. Mbo kiddemu kakiddemu. Wagenda eyuke noyagala okukwata omwana idiot. Baako kyokola. Ndi wano nkulinze. Gwe toddanga mukumanyira gwe muyiika ndusu. Obwavu kitaawo bwe yaleeta size yabukuleetera. Weesibye mu bayimbi oli muyimbi. Wano Laneke yasooka okuwa emmotoka gye wavuga. Twafukamirira Laneke. Obwavu obukojjodde kiwunya enkwawa nnyini. Tojja kukutukuba kabooli. Wisdom Mazi manya sayizi zo. Wano buli omu agenda ewo. Oli musajja osuza basajja. Gwe wasuza ntambi. N'omukuba olugalo mu matako. Nze kennyini kaye waakuba olugalo mu munyo. Wali toyagala kundu epinga gwe kisiraani. Osuza basajja bokka. Ne Simon naye ogambye wamusuza. Oli muli wabisiyaga. Gwe nze toyina tojja kunkola gwe. Ebyo badde ovuma abantu gwe kaye ng'obatiisatiisa. Sibanyi oli mutabani wa Genosale. Ebyo weerimba. Genosale takumanyiiko. Lekera olimba abantu. Nekapeeka totuuka. Olimbega. US spy. Tuwadde tuketta ffenna. Tebakusindika okette Bobi Wine. Kaye baali bakutteko. Ovumya abantu wano. Gavumenti nga tekwata. Olimbega gwe. Sate tutuzijja wafane n'abimanya. Eno emmotoka ye yakuluma. Wisdom Mazi. Eno ye yamuluma eno. Eno. Ogiraba eno. Ye yamuluma eno. Eno. Eyo si yakuluma. Kuliko sate za nnyoko gwe. Olowooza ffenna tetukola. Okuva we nagula emmotoka wampulirako ennugu. Wali yagala mbeere naawe tuli embizi. Kyali yagala mbeere naawe. Kaye tolina kye weeyongerako. Oyasamye mwaka ku mwaka. Emmotoka yange eyakuluma. Olowooza sate zijja mu bukesi. Nze wemanyeze wa Genosale mbanyeze kimayo sente. Zikyusa bulamu bwange. Subaru yange ye yakuluma. Wasigala mu kyaliya y'ekikadde. Oyina mulimu kiggwe. Emmotoka yange yakuluma. Gado gambe kitaawo aggulire. Nawe gado gambe kitaawo aggulire. Buli okuva nagula emmotoka. Nozimba omutima. Onaabijja kazojo weebase. Musingo luumu. Lwaki tokula? Omeze ebirevu kaye. Kaye omeze ebyoya.
ogendo yesama wena olinga ali mu nsonga z'abakazi kyonna kirina kaboole mu kamwa kayo owunya akamwa nze toddanga mukutiisatiisa ggwe mubasobola okummanyira ggwe tolina kyosobola kunkola nakizeemu emirundi ena nga tolina kyewankoze gwe kaniyo wisdom stupid Kaye genda ogambe kitaawo aggulire emmotoka bino tetubijja mu kwasama kiwunya kaboole mbonyenda e Bulaaya ovaayo na power bank nandawe yeekulema okwegulira ggwe nga siraba nkakulesivinga ku airport wano wamala wagenda e UK Kaye nomala ku airport esaawa 7 nga kakalamu ali mu hoteri yeebase wano mwagenda e UK temwefumbira amala agakijjudde olimbega ggwe nzijaako obwambega bwo isima we yafa wasanyuka wano olowooza osobola okuba nga isima tewasoma ggwe tuuza obunaku bwo wansi kati alien skin ovuma waki mbojjeniya kiddemu olabe nakizeemu nze tebamanyira nze tosobola kunde yalinga kukola kintu kiddemu nakizeemu njagala ndabe nga tonnankwata mbweza nina amapeesa mu gavumenti olina amapeesa kiggwembwa tosobola nakwegulira ndaweya olikaze omusinga oluumu weesiba ku banene olina munene kiggwe mazi nyoko wamutadda mama otaliiwo tatunakejje mu katale ogenda omanyira famire z'abantu kitaawo Kaye taliiwo ene emmotoka siiyo si ya nnyoko si ya kitaawo genda okole Kaye yasamiridde nnyo kiringa amaleere kigenda nekyasama yenna kaboole n'alabika kyonna nekyogenda kyonna omutwe ku kyempumumpu toyina kyoli wisdom mazi ebyo bye weerimbalimba siba ngenda kwesibawo gwe ngani ayinza okuwa akalulu ggwe atasobola nakubeezaawo baana bo ggwe wakubadde omuwala n'omugjamu olubuto fayiro ye gyeri ku poliisi ggwe olimbega kigenda nekiketta nuupu nze njagerera ne jenosale sibaya nze nzijaako obwambega bwo naye ku luno walinnya etokota ggwe njagala obeeko kyokola kale Kaye oba musajja do something ontegere bwenzito waggwe n'abali mu gavumenti batya ozi nga yampologoma oleete kano kana akasula wano ekazo Kaye ozannya mupiira lwaggulo n'abasazi b'embizi toyina woofiisi mwokeera muyiika ndusu kiwunya kaboole ate linda ntambi naye ajja nakugambye toyina kyojja kunkola ggwe nja kukuba n'ebinnyumbiyiwe ggwe ebyo bye weerimbalimba ebyo n'ovuma abantu weweekweka mu linnya lya Jeno baakugobadde ekapeeka wano weerimbika mu bayimbi sibaja ndi mu IRPS toliiyo Kaye ogenda bweru kufera abantu tosobola batwala ewa Jeno kiki kyobogeze kola e Bulaaya osula mu ntebe z'abantu toyina nazipangisa wooteri ggwe kijja kiga nze mbeera bweru ng'akomawo na power bank muntu kyatambula ebweru n'osigala ng'osula kazo oli kazo musinga oluumu nja kutwalayo n'abantu toyina na wosi gwe toyina na paasi mu nnyumba yo ggwe ojewola ku neyiba ggwe bw'oba oli musajja njobaako kyonkola nkukuba ebyo ebinnyo ggwe abanene bo bali wanga tebannankwata wakula entalo z'osobola gwe simanya kaniyo wisdom simanya mazi wisdom gw'oli mazigambizi ojja wano weerimbalimba mbujajjawo nankerekejje mbuyalwana mu lutalo yalwanawa singa ofaanana bwoti olinga ekisiimuula yuwe fraudist oli mufere Kaye oli mufere yuwe fraudista bana ba intelligence be bakuwa ku busente obakettere Bob Wine nga tebakwatanga
bonna abana mu nupu babakutte kayenga tebakwatanga sete twazikimabo wali ku intelligence ne bakiwa n'amafuta gaabwerere ketta nupu kiri wano kyasama kiringa ekibada sete tuzijjayo babiri gwaza zino sete nazijja mu bwambega Kaye sete nazijja mu bwambega oganyo okola emyaka gikulekawo oyina abaana bana okyasula mu singo luumu ggwe wali wosuleka z'omuyala gy'omanyirira abantu ggwe kati wakubidde Kasuku njagala kutwale ku nnyumba yange ate kakutande olage ettaka eritali liryo Kasuku jonna badde wa Kasuku nga tuvudde ku pata ya Ebrans twale ettaka eritali liryo nkuswaza nga bwe naswaza lwiki nze wano teweewe ettaka eritali liryo nja kuswaza Kaye obwo butasoma abwo oli myaka ana toyina kyoyina oyina abaana bana obeera Bulaaya osabiriza tosaana kwepangisiza woteeri ng'ogenze ebweru osula mu ntebe z'abantu owunya ebigere nodda ku airport n'otula Kaye njagala vidiyo nga waliwo akwaniriza wano kakalamu byonna yabitunyumiza ne bakuwa ebitu bya ddaaka nnogaano bitwala gw'oli mazzi wisdom era waba wakulimba nti oyina kyoli umanyira oli ku biiti akiddemu alaba enkizeemu wakwata omwana eyukke baako kyokola tumbaavu baako kyokola wendi nkulize sikulaba inkulize Kaye sikulaba bya man lwaki obiŋambira ku lediyo tomanyi gye nsula nze ali ondabyeko ku poliisi gwe omanyi abakegendezaamu gwe okunkwata omanyi abakaneegezaamu okunkwata gwe omanyi gwe bwenzito waggwe omanyi emirimu gyekola mu gavumenti eyo gwe omanyi twasize ettaka gwe zenkwatiridde gwe ojja omanyira wiikeno nina meeting ne ba member of the first family abo interest za ttaka ojjano ongaayirako kaboolewo omponyereza akamwa gwe toddamu okummanyira gwe wisdom mazzi nja kulumba ku buledi yawo nkukube nkuyiwe n'ebyo ebinnyo gwe ene motoka si ya nnyoko ze siri mwana wa nnyoko bw'aba kitaawo teyakkolerera ku myaka ana ngoloza seeto ojja kuzijja mu kumanyira bantu n'ekyo ekimu ekyo ekikuunya kaboole kati alien skin ovuma waaki alien skin omusinga ki mu babbuloga n'abaana ba TikTok Kaye bakusinga Kaye stop pretending obulamu bw'olimu si bubwo ne ba TikTok bakusinga abaana balina amamotoka mapya oli mwali ya UAP yonna ekuba ekikka oluvaamu ng'olaga ekitu ekyo aba traffic nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo myanyonnyo bwe kigaalaagamwa nze Kaye Wisdom myanyonnyo alien omusinga kiggwembwa asula ekazo oyina engoye nnya tokyusa na masaati gwe twagoba Kaye lwakuwunya nkwawa sayima toyina ky'omusinga sayima avuga emmotoka apya UBN sayima Kawalata yazimba Kasuku toyina ky'omusinga nze kennyini Junior Kaye toyina ky'onsinga okugjako ekitu ekinene n'okwasaamirira wawulidde Bajja kye yagambye mu kavidiyo Bajja ategeera yagamba abantu beesonyiwe kiva e Bulaaya ne power bank mbonva Bulaaya kiki kyokozewo ekikyusa obulamu bwo nga ne tiketi bakusondera asondere ggwe halo mami njagala kujjako Germany ne bakiwa embuzi eno okola mulimu ki Kaye okola mulimu ki ne ba TikTok bakusinga eyo lumu gyosulamu ekazo bagirundiramu nkoko nokola vidiyo ng'obutandaalo buno obwedda ebikopo biri wali kigira mu sooti zonna ziyulisa emabega otusuza tuli bakazi bo oyagala kukubangala omunyo gwe mbo John yannamusuza wali yagala kunkwata Kaye toyina mukazi bonna baagenda toyina ssente ate bba wa wini success akunoonya ggwe
wotave ku win success akakawala akakakola ku BTM gwe gwe Wisdom maziva ku bantu Kaye yagamba doli munaku wala interview mukwano go Kaye je yakola leero ovuma bebekulu kati bebekulu abadde ovuma wati mwabanaku beki watule kuluno tukulinze Kaye bako kyokola if you are man gwe wande yalinze no ngamba wemba musajja akiddemu nkizeemu gwe tosobola kunkanga mu ggwanga lino toyina kyosobola na kunkola gwe Kaye tosobola kunkanga tiisa gwe wadde okunsongamu olugalo gwe ogaala ekitwe nnyini onkola ekigwe kisiraani mbwa y'amalaaya gwe va ku win success bawe yasaze bagenda kuyiwa ebinywa gwe oyagala nnyo abakazi toyina ssente ate va kulya ku bwana obuto ogeze eyuke omukazi akulekedde omwana we otandise nnyini okwagala okukwata omwana kiri wano wakubadde omukazi n'avaamu olubuto fayiro teriyo ku poliisi ekawala gye wakulira wali mubulizi wanjiri gwe saitaani kize nnyini kyetadde mu bayimbi abayimbi bakkoowa Kaye buli ewali kamera woogenda ewa bebekulu wali okolayo ki buli wekiwulira kamera tekiina mulimu ewa bebekulu wali okolayo ki buli muyimbi gwamumanyi buli famire gwagimanyi Kaye stop okumanyiira abantu stop okukozesa amannya g'abali mu gavumenti tebalina kye bakumanyiiko nakubira ewa Jerusalem ejja ndi walana nangamba tebakumanyi ggwe lagadiye yakuleetanga ewa Jeno wagendayo mulundi ogwo Jeno nalabanga byogera tebikwatagana mbo bakuwa omulimo simanya mu UPRS gwe bakuwa omulimo gwe nakagende wa Jerusalem mirundi ena nyenda n'okukutano ne Uncle Zaire tuddeyo ne Daddy mugada president oyo onyumiza ekigwe Jeno werimbalimba fe tugeze kapeka ne tujjayo wamma ku ssente ze mmotoka amaze tuvuga gye mirimo gye tuyina gojjayo kikaye akyasula ekazo stop acting what you are not mboyagala kuba MP naye ntegeerayo gwa kyawunya akamwa Kaye tomanyi na kutawaza n'otukula gwe mwaya kuba meba parliament kyasaamiridde kiringa empale y'omunda isimo okuva we yafa Kaye totereera ene motoka si ya kitaawo esente zenina si za nnyoko dangamu okumanyiira gwe ozasula kazonze kakalamu lwaki takuleeta gyensula wano wajjanga ngoyagala kwana mukazi wange Tasha nga tobyogera ozoyagadde okwana mukazi wange ogira nyenze weereeta ojja osinika ebinnya nyenze ewo otadde olugalo mmunio wano Franka Atabi we yagendewo era ne wali ogera muteeka lugalo mmunio oli musiyazi musibaye nasuza Saimo nesuza Junior bonna be wasuza nga bakusinga oliko kikolimo gwe Kaye toddangamu okumanyira gwe okuteekanga engalo mminio gwe otusuza bw'otuteeka engalo mmunio Franka Atabi wamuteeka olugalo mmunio Saimo Kawala tumutadde olugalo mmunio nange kennyini kamwa koogera genda bakutayirire genda osale ebyoya Kaye mu nkwawa oshevinge okakane otulekazo toyina na TV gwe wo oyina bu inch 32 twalako abantu gyosula njagala oleeta ebyapa by'amataka goyina nkola mu ministry nga kebere but Kaye lekerawo okumanyira abantu leeta amataka goyina tugebere leeta block number ne plot number nawulidde oyagala kutwala Kasuku ku lwokubiri wamukubira Kasuku omanyayo Junior musajjawo Kasuku ng'ankyawira ki naye ennyumba gy'ogenda okulaga eberenga yiyo kalusu Wisdom mazi meke siwe ennyumba gy'ogenda okulaga yo nja kuleeta plot number ne block number oswale nze najja kumalawo bufere ku social media
genda obuze musirwiki wana musirwiki yalaga ettaka eritalirije kye namukola namuga aleta buloko namba nze buli ttaka ndimanyi wano mu Uganda nebwonzukusa noleeta ettaka lya Uganda noleeta n'erye Kenya kugaa lino lya Uganda lino lye Kenya Wisdom toyina ttaka nakebedde mu system Kaye toyina wadde we bakuziika gwe masiikini kitaawo alinga tomulaga weesiba ku bantu mu genocide ko gyawange mujajjange nankerekeje maama wo wali mulamu watta maama wo nga mulamu ali kazo wali wefuula byotali mbwa idea Junior say it again ogera kupa sente zange ziwasimbyewo wagambye wezira munenkyogera ogera kupa milioni 10 Kaye njagala sente zange gwe kijja kinja samira gwe onkole kiggwe kisirani hani gotiisa gwe nkiddemu okiwulire nkulinze nolwaleero saakoze nkulinze kuluno bukyanga ogenda kupulya gwe wempunya akabina gwe ogenda kupulya gwe wempunya akabina gwe Like Junior gwe tomumanyi nze ompita Junior ompita Isima nze ndi muba Isima bana nze ndi muzibu nze tebamanyira nze ndi muba Isima abo sitya losi nanzala mulumi omutwe tata wange mulumi omutwe na Junior namuvaako amafuta genno gomanya amafuta genga jagwe nze amafuta nwaga police make research about me ojo manyira bere kazo omalosa amba omupira n'abasazi b'embizi ojo manyira alien skin omusinga kigwe kiwunya kabole bwe kyewayira oyinza ogende wa genocide gwe nosigala ng'oli munaku faba kagende nga tuvuga mpya twakagende wa genocide ziziro sete tuzifunye omuntu aba nofuna ku sete n'ogulako emmotoka kiri mu ayiri yenkadde mwe kiregere ebinnyo nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo nyonyonyo oyina ente gwe wali omulaalo omwavu damu bwa pasta gye wava Kaye wali mubulizi wa njiri nojja ne weerimbika mu bwa buloga kimbega ekiwedde emirimu toketa Bob Wine ekyo tobera mu mitingi za security Kaye twakagende w'abanene emirundi emeka sete ziketta nupu mukwekalakasa Kaye tebazikuwaako tewazirya otera oguleko tiketi ekutwala egundi UK Kaye bogende bweru batogeza ketta bannayuganda bali bweru ozolwaki bannayuganda bakwekweka Kaye buli omu akimanyi oli mbega toyina sente zisasula tiketi oba ogenze ketta bannayuganda teri akwaniriza otuuka ku kisaawe Kaye ne weeyaniriza osula mu ntebe ngato Kaye njagala opostingeyo ka video ng'oli mu hoteri nga bwe nakola nti wamaze nagenda ebweru balista timo ne banyaniriza ne tubeera ku hoteri ne babalista timo Kaye teri mu Uganda buli omu akimanyi oli mbega kwagwe kennyini obyeyogerako Kaye gwenyini ogamba okolera state which is true nze Kaye lwaki wafuuka mukwano gwange sikutwala w'abakulu ku graduation yange osanze muganda president otandise okweyogerako muzeeyi ebya struggle byatutama abakulu tabalabira kunze kisinika ebinnyo ozolidde emmere yaffe ku graduation muganda president wamanzeire president yamusindika abeera omugenyi omukulu akonzeire yatuwana ente agenda natuwana endala ku lwokusatu Kaye kize kirese omanyi kiwunya kaboole ankonzeire omanyi ffe struggle yatutama mufunewe munteeka Kaye onoonya mulimu oyagala gavumenti ekuwa omulimu tebajja gukuwa totegeera wayagala okubayisima kiri ku leediyo kyasaamiridde oli bajja oyagaggawala bajja omugagga muzibu bajja akuba interest bajja alina all right okulwanisa alien skin kwa promota Kaye opromotinga ki oli promota gwayogera ku alien toyina wadde enjiibwa kiri kazo nnyini kirunda nkoko wano buli omu Kaye yajjako ewuwo osula mu single room n'ekitanda nakisulako Kaye gwa kennyini wagambye wansuza ng'olwo oyagala kunkwata kwandi musava
Ompoyezaawo ompadde nnyini obugaati ontutte mu buliri era kye wakola ntambi olabye kifulaka ntambi bambi kwakibigula noka ntambi jangu osuleko ewange gwosuza basajja bokka mbanne base kiro ngenda okuli onteeka olugalo manyuma Wisdom tukeera tunaaba otulingiza nze nali firidde mu kaluumu nkokaye siriddamu kusula ebiku byannuma nosuza ku kitanda ekyemitayimbwa ng'omwana w'essomero sigwe wankubira mbandi ewange wamma Kaye nga ankubira ali board omanyi Kaye talina mulimu buli waba board nga akkubira Junior jange tunyumyemu ngenda okutuuka tutuuka okwebaka mugamba Kaye semberayo kiro 6 mukazi wali wa myaka 4 toyina mukazi Wisdom mazi abaana bwe wazaala baliwa osobola balabirira gwe abaana baba kujjako bonna Kaye toyina mwana wo gw'olabirira tosobola kwebeezaawo katobezeewo abaana kijja kimanyiira alien yakusenga emirundi 10 gwe